Zirubega Ibrahim Kasinga natera nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino eky'olwaliro mu mboozi ya Betrayed by my leader ya musajja mukulu Meja John Kazola. Nga magala tannaba kuttibwa, David Kaseera Kibirango ono yali District Commissioner yakwatibwa. Nga yakwatibwa mu kitundu eky'ewa Kyato nga unity y'abayeekera ya Kabalega ye yamukwata nga bali balowooza nti mulabe. Abamu ku bayeekera bali balowooza nti musajja mukulu ono mukesi era nga baasanyuka nnyo bwe yakwatibwa. Ono baamutwala ewassa mu magalo okubeera nga bamukunya era ng'okumukunya kwakolebwa Mugisha muntu teekako ne Sserwanga Lwanga. Wabula bano ono baamusanga nga talina musango. Kyokka ekyokuba nga yali District Commissioner, Kibirango ono yali amanyi abantu bangi nnyo era magala bw'atyo n'asalawo okubeera nga amukozesa okutuukirira eri Abaganda abaali bamanyikiddwa ennyo. Abamu ku bo kwe kwali Abumayanja ne Mayanja Nkanji. Magalo oluvannyuma ono yamutwala n'amwanjula ewa chairman wa High Command era n'afuuka omu ku bayeekera. Wabula Kibirango yeewuunya nnyo okusanga nga abayeekera bano be baali bayita ababbi nga baasoma ng'ensonga zonna bazitegerera ddala bulungi. Ono yatandika okukola omulimu gw'obukessi mpola mu kibuga Kampala era ng'omulimu guno yali agukola ku biragiro by'amagala. Era mu kaseera Magala bwe baamuttira, ono baali bamusindise mu Kampala okubeera commissions ezimu z'akola. Nti Magala lwafa, Kibirango yadda mu Nsiko nga yenna mweraliikirivu, nga yali ayagala kumanya oba Magala yajja mu kibuga Kampala oba teyava mu Nsiko. Ono oluvannyuma lwakitegeera nti Magala mufu. Ono kyava ategeeza banne nti Magala yali amusindise mu kibuga Kampala okubeerako emirimu gy'akola era nga yali amubuuzizza oba alina passport kuba yali ayagala bagende bonna mu kibuga Nairobi okubeerako mission ze bakola ez'ekyama. Nti bano era baali bakusisinkana mu kibuga Kampala. Tiwabula musajja mukulu ono Kibirango bwe yatuuka mu Kampala yalinda Magala nga tamulaba. N'alowooza nti oba waliwo ekyabadde kwe kuddayo mu Nsiko alaba oba ng'ono yalemereddwa okujja e Kampala. Musajja mukulu David Kaseera Kibirango ayogerwako. Ye yafa mu Maachi 2006 ng'era yafiira ku lanka y'obwa kapiteeni ng'ono era yaweerezaako mu gavumenti eno nga minisita. Olunaku lumu bano baali bakubye eraare mu kitundu eky'Essemuto era chairman wa High Command yali abegasseko ku mulundi guno. Bano nga badda mu nkambi yaabwe bayita Kijaguzo ne bayita ku parish y'Abakatuliki ne bambuka ne bayita mu faamu ya musajja mukulu Sonko mu kitundu eky'Ekawumu. Nti wabula bano baali basala omugga bagenda okulira ekyasi nga kivuga mu nkambi yaabwe. Bano beewuunya nnyo ekituuse mu nkambi yaabwe era nga baali balowooza nti ebyasi bya mulabe. Nti era ebyasi bino olwavuga, chairman wa High Command ne yeekukuma ebitagambika. Bano bwe batyo nga bagenda okutuuka ku nnyumba ya Sonko, baasangawo Edward Bunihizi ne bamubuuza essasi lye bawulidde libadde lyaki. Bunihizi yabategeeza nti Mugabi yakubiddwa essasi mu mutwe ng'era ali mu kubyeyo ejjaka mu kyongozi. Nti bano olwawulira bino, chairman wa High Command yadduka emisinde mu nkambi okulaba ekibadde, olwo ne Kazola ne bamugoberera. Bano bagenda okutuuka mu nkambi baasanga Dr. Kizza Besigye ng'asibye bandage ku mutwe gwa Mugabi. Era chairman wa High Command kwe kubuuza obanga waliwo essuubi lyonna ery'ono okubeera ng'awona. Wabula Dr. Kano Kizza Besigye yamwanukula n'amutegeeza nti essuubi tewali yadde n'akatono. Bw'atyo musajja mukulu yagenda ku High Command n'alagira ajja akamucunguza okubeera ng'akwatibwa mu bwangu obw'ekitalo ateekebwe mu wandaaki. Nti kaali kaseera ka nnaku nnyo eri buli omu kubanga Mugabi yali musajja mulwanyi mulungi nnyo. Kyokka ng'era Mugabi ono ne mucunguzi baali balina ebyafaayo bombiriri. Mucunguzi ye yali commanding officer owa unity eya Mule, ekintu ekyayongera okubeera nga kifuula embeera enzibu. Mucunguzi ono yamala mu wandaaki oba mu kkomera kumpi emyaka egiwera 2 nga High Command tennaba kumusalirawo. Ono yamala ku rimanda ebbanga ddene olw'ensonga nti bamemba ba High Command baali balina operations ez'enjawulo ze bakola, ekintu ekyabaleetera okwawukana nga abasinga bali mu bitundu bya njawulo. Nti ate era baali bakyagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza ku musango guno. Ebiseera ebimu mucunguzi ono yaleetebwanga n'abeera ng'ayota kasana. Nti era olunaku lumu ono ng'aleeteddwa kasana, Abero Kalyegesa ateekako ne Kazola bagenda okwogerezeganya naye. Chairman wa High Command bano yabasanga nti wabula yabakuba eriiso nga kkambwe era bwe batyo ne batambula ne bavaawo. Musajja mukulu Museveni
yali tayagala muntu yenna kubeera ng'ayogera ne mucunguzi. Tiwabula akaseera nga kayiseewo, Paulo Kagame baamugamba okubeera ng'anoonya amazima mu musajja mukulu ono mucunguzi, era ne bamutegeeza akozesa akakodyo konna kaba yeetaaze. Oluvannyuma bano nga balumbye Masindi, bammemba ba High Command kyaddaaki baatuula ne basalira musajja mukulu ono omusango era nga bagumusingisa. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza jogenda maaso n'okubeera ng'okwasaganyaako, kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel, pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bammemba ba High Command kyaddaaki baatuula ne basalira musajja mukulu ono omusango era nga bagumusingisa. Chairman wa High Command oluvannyuma yagenda maaso n'okubeera ng'ayogera ebigambo eri musajja mukulu ono mucunguzi awatali kumusaasira bwe bali nga bamusingisiza omusango guno. Yamutegeeza nti singa si kubeera nti bali mu lutalo olw'enkyukakyuka, musajja mukulu ono yali agenda kuttibwa. Tewabula ekibonerezo kye baamuwa kwe kubeera nga bamugoba mu magye ate era nga baamutegeeza obutabeera mu bitundu byonna bano bye baali bamaze okuwamba. Okusinziira ku Kazoora, agamba nti kiteeberezebwa okubeera nti mucunguzi ono yatta Mugabi olw'ensonga nti yali agala okutta obujulizi Mugabi bwe yali alina ku nsonga y'okuttibwa kw'amagara. Nti ng'oggyewo ebyo byonna ebyatuukawo, wabula mucunguzi baamujjukira ng'omusajja yali omulungi era omulwanyi namige eyalinyisibwa amadaala okuva ku lanka y'obwa kopolo okutuuka ku senior officer. Nti oluvannyuma mu 1987 ab'amagye bonna nga bali mu kubawa ennamba musajja mukulu ono ye tebaamuwa. Nti ate ye senior officer Hannington Mugabi bamuwa RO 25. Nti ebyo nga biri bityo, waliwo embeera etali nnungi nnyo naddala mu bukulembeze bw'abakwatamundu bano. Nti ba senior commanders aba NRA abasinga baali banyankole, nga Baganda kino kyabaleetera okwemulugunya nga bagamba nti si kya mazima na bwenkanya. N'olwekyo abakulembeze Abaganda nga bali ne bannaabwe abalala okwali Janet Mukwaya batandika okubeera nga balaga obutali bumativu olw'omwenkanonkano ogwali teguteereddwawo. Si mu bukulembeze bwokka, nti n'engeri emmere gye yali egenda maaso n'okubeera ng'egabwamu nayo teyali nnungi. Kate Ntaapoole teyali Muganda wabula y'omu ku baavaayo okubeera nga balaga obutali bumativu. Nti weewaawo ono yali talina nnyo mulimu gw'amaanyi nnyo gwakola mu nsiko, wabula yavaayo ne yeemulugunya ng'agamba nti abanyankole bokka be baali baweebwa zi promotions. Ono era kyava ategeeza Kigongo nti basaanidde okubeera nga bava mu lutalo luno kubanga tebagenda kuluwangula, ng'ekisingako kwe kubeera nti beesonyiwa olutalo luno baleke kufiira bwereere. Wabula chairman wa High Command yategeeza abaali beemulugunya nti ensonga si ya promotion wabula ensonga ya kutendekebwa, obukulembeze teekako n'obukugu omuntu bw'abeera alina. Nti wabula ekyaddirira kwali kulaba nga Sserwanga Luwanga ne Edward Luswata Kanoonya eyajja mu nsiko ne Dr. Kanukiza Besigye nga yeeyita Dokita kyokka nga tebyali bituufu bano baabongeza amadaala. Nti ku Independence wa 1983 ab'amagye bano baali balina olutalo lwe bali mu kulwana ku luguudo lw'e Kampala okudda eggulo. Era mu kulwanagana kuno Henry Tumukunde bwe baamukubira ekyasi mu kugulu. Nti wabula Kanoonya olutalo lwamusukkako era n'akomekereza ng'awanise bw'atyo amagye ga gavumenti ne gamukwata. Nti ono bwe baamukwata yayogera ebyama byonna ebyabayeekera bano n'abategeeza battalions ze baali balina n'ebintu ebirala. Nti chairman wa High Command yanyiiga nnyo era bw'atyo n'alagira nti omuntu yenna anaasanga Kanoonya amutte bussi. Wabula Kazola agamba nti tajjukirako mulundi na gumu
kibonerezo kino ekyokutta kanoonya nti kyasazibwamu. Era Abaganda beemulugunya ku ngeri bannaabwe gye baafaamu yali tetegeerekeka, nga ku bano kwe kwali omwana enzaalwa y'e Bugerere Ahmed Seguya ateekako ne Jackson Mule Muwanga. Bano baali bakkiriza nti Seguya eyali komanda asooka wa NRA baamuwa butwa, ate ye Muwanga naye baatuga mutugge. Oluvannyuma lw'okulumba Kabamba omulundi ogwasooka, Mule Muwanga baamugamba okubeera ng'awamba oluguudo lw'e Hoima. Wakati mu kulwana, munne gwe yali naye ku ludda olumu yamukuba ekyasi mu kugulu nga tagenderedde. Ono bw'atyo n'asalawo okubeera nga yeekweka mu bitundu ebiriraanye Matugga asobole okujjanjabwa. Tisaamu Magala bwe yalumba amagye ga Iwenero okuliraana ekitundu ekyamatugga, batta abalabe bangi nnyo, era okukakana amagye ga Iwenero nago ne gakola okuwoolera, ne gajja ne gakwata abantu ba bulijjo nga bangi mu kitundu ekyo mwali ne Muwanga. Be baakwata babasindika ku police post ey'e Kasangati, nti wabula olwali okubatuusaayo omusajja mukulu no Muwanga ye n'atoloka. Muwanga yanyigira nnyo Magala ebitagambika olw'okukola ekikwekweto mu kitundu kye yali amanyi nti Muwanga mwali kyokka nga tasoose kumutemyako. Bw'atyo Muwanga n'asalawo okubeera nga tagenda kuddayo mu Nsiko kwegatta ku ba NRA, nti wabula olunaku lumu mikwano gye gyamusanga ng'abeera ne sisita we. Era bano baayogerezeganya naye bwe batyo ne bamuwa ne ssente asobole okubeera ng'adda mu Nsiko, nti wabula ekiro ekyo kyennyini waliwo abantu abajja ne bamutuga mu nnyumba ya sisita we mwe yali, era nga sisita wa Muwanga agamba nti naye abantu abo teyabategeera. Oluvannyuma lw'omutuga, bano baakwata omulambo gwe ne babulawo nagwo, era nga tegwaddamu kulabika. Ate ebyo ngo bitadde ku mabbali, Omuganda yekka yali ku High Command nga musajja mukulu Kapitaani Mutebi naye yattibwa abalabe mu kitundu ekya Kakinga. Olwa bino byonna ebyali bigenda mu maaso, abamu ku bannaabwe baasalawo mu April 1982 okubeera nga basala eddiiro, ne bava ku ludda lwa NRA ne bayingira ekibinja kya Kayiira ekya Uganda Freedom Movement. Era nga bano baali bakulembeddwamu eyaliko omusirikale Bukenyi nga kwotadde ne Second Lieutenant Mayanja.